Balungi amanyanze Jonathan tuli wano ate okuze okuweebwa nga tuwerekera omulambo gw'omugenzi ate eyafudde Quraish. Masekati gaffe wano ndina omwami mukulu Seguya agenda kuba ate atugamba ku bulamu bw'omugenzi yamulaba ddi omukulu nga kitalo nnyo Sebo. Ekitalo munaye kitalo ekya Nsamba. Nsamba ono mulabidde ebbanga ki? Mulaba myaka 15 kuba ye amaze 15 era gye mulabidde ng'akavalinga agataliko nfuufu ge yayingira oluvannyuma naye ng'ate yasooka kukolera mirimu mulala ku leediyo ne mu lupapula akuba agataliiko ate gasinza omutegeeza abantu ne bategeera akuba sitoole ez'amaanyi. So obulamu bwa Quraish Nsamba ono bubadde butya naddala mu nkola y'emirimu gye? Ye muntu nga teyeebalira buli kaseera abeera ku sitoole buli kaseera kubanga omulimu gw'amawulire gwetaaga kulemerako. Kati abadde nga alemerako buli kaseera abeera ne sitoole eno gy'omanyi ne gy'otomanyi zonna nga Nsamba azikuwa, ate ng'abeera ne bwino waayo kuba emyaka gy'akozemu 15 tebamuwaabiddeeko wadde. Kizibu nnyo nno ow'amawulire okubeera ng'omalako ebbanga eryo nga towaabikiddwa, kubanga nange bampaabiddemu emirundi 2 wadde Katonda yannyamba ne ngiwangula kubalanga embala ne bwino wange, naye Nsamba agenze tebamuwaabiddeeko ng'ate sitoole zabadde akola zibadde zikuba. Olaba bagamba balina ne bye boogerera nti byekuusako sitoole eno ekambireke naye biri bwe bityo. Nsamba ono ekitone yali yakijjawo ate ekyokugamba nti katandike n'okuyimba ng'oggyeko emirimu gy'amawulire? Nsamba nange ebyokuyimba nalaba mulabe twali ku Freedom City ne mwekanga ngali ku stage nimugane Nsamba nga tomanyi kuyimba. Naganza ate ndi muyimbi wakabi era ekisinza okunnuma n'ekinnuma kati ekimu ku binnuma Nsamba yatugamba nti mumpromoting ennyimba zange netumugaatu netupromotingako ekimala natuga nti kati muganye zipromoting ekimala temuzikuba buli kaseera ku TV ne ku radio naga kati mumanyi mujja zikubanga nfudde kambalindi ate laba bwe yafudde ate ne tunoonya ennyimba ze katuga musajja bye yatugamba obiraba just that nempulira nga eminsi eno bannaye bintu bizibu. Okufaako kwabadde kwakibwatukira wafunyeeko ku ngeri Nsamba ono gye yazemu okubanga ate azikira omulundi ogumu babitegeddeko? Ffe baatugambye bugambi yabadde ku poliisi yavudde ku ofiisi ku makya ku olwo yafudde ku lwokubiri n'agenda ku poliisi Katwe yabadde asaka amawulire ne bakubamu olwaliro n'abasirikale kuba yabadde walwali buli kaseera ng'aba asaaga ne bw'omujerega naawe ng'akujerega kwegamba era nga mugwa maliri nga buli omu ata munne. Kati ne bamujerega tagendako mu muzikiti manya aludde okusala ko yeddala aludde okusala n'agenda mu muzikiti yatuuse nti muzikiti oba yabadde tanatuuka anaga mpulira bannange ate akantu akannuma nti biki bwe bito nadduka mu kiriniki bwe kufa. Kati nga yonna gy'ayise buli omu yeewunyawunya nti omusajja abadde wano nga mulamu kwegamba banne nga toyinza mmanya paka postmortem lwe yagambye nti pressure high blood pressure nti oba yabadde ne pressure yalinnye bulinnyi. So kati okuziika ate okulunaku olwaleero abubaka ki bwe wandibadde ate okubiriza abantu abali eyo bonna kiki wandibadde obagamba okulaba nga balabira ku Nsamba? Nga naddala ab'amawulire kwe kubeera ti omuntu alemera ku mulimu n'obanga musirikale kamera ye mundi bale Nsamba buli kaseera bane kamera ye ne wabeera ali ku mirimu mirala kyembadde sirabako ba muzikiti naye ayingira nayo kubanga omuzikiti ogwo nakaguyingiramu omulundi gumu bukyambaawo ogw'ekibuli gwe nayingiramu naye kamiliyoni lwe yasiramuka ebyanjwanjwa gwe nayingira neewuunya okuyingira mu muzikiti nekanga nyingidde ne oba abadde ng'ayingira ne kamera Nsamba nga tata kamera banne Nsamba ng'akola omulimu. Kati n'abantu abalala batali bannamawulire tebayinza oyiga kugamba kunywerera ku mulimu ogwo. Nsamba akubye amawulire, Nsamba akoze sitoole bannaye waliwo sitoole 2 z'akoze zisembyeyo wabula zo kanzerekereze naye nga z'amaanyi abeera ne exclusive. Omanyi ow'amawulire bw'asirikanga ennyo ow'amawulire ayogera ayinza obutaba na sitoole z'amaanyi naye n'asirika aba n'emboozi ze n'azisirikira bw'atyo bw'abadde nga agikubawo bukubi lumu. Yaleeta emboozi ya Pastor Mondo omukazi gwe yasuulawo n'amuzaalamu n'amusuulira omwana oba yagiwakankulawa era Nsamba kagamba awo mule mirembe anyway. Binyuvu ki ate New Vision Group byejja okusubwa ku Nsamba? Anti tugamba bannamawulire ffe aba Vision. Gamba Vision Group banga nti nze ndi mwogezi waayo. Ffe ab'amawulire
just mukwano gwaffe gwe tubadde nga tukola naye gamanga muntu mulamu nnyo abasanga muli awo n'abakolako effujjo era ne museka nammwe ne mumukolako effujjo ne museka n'abadde owulira nga morale egendedde nedda buto yoyo Nsamba ow'engabi munnanga afudde ebyo bisebo sijja kusukkawo awo wabula mu lusiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kale ngenda kuba te mbaleetera updates ez'enjawulo ku maziika ga muganda waffe Nsamba Quraish. Temuvaawo. Nenda kuita wao. Anyisebo. Chagara kwa kofuja. Kapele. Kapele. Mwami kapele. Yafuna daule. Yes, sir. Mutunza. Ogambye nti abakazi tebakola batya? Abakazi tebagenda ku ntaana. Tuva kusika muganda waffe. Nsamba Quraish. Ani? Atufudde ku maaso. Naye lyekuboneka. Naye obubaka namwe abakyala kye tubagamba kiri kintu eki. Abasajja mubawe ebintu. Babuulira. Bintu ki? Bode babawa naye kati ekiriwo Nsamba wadde omanyi ngaani. Muganda wange agenze. Kikwatukira gati tumanyi naye Katonda yekka yakola ki yamanyi kitegeera se muganda wange abadde mukwano gwange abadde muganda wange ate abadde annyamba bingi ate ng'olina emikwano nga tekisobola naye ng'emikwano egisinga gikuyamba osegeera so bano bona be mulaba babadde mikwano gye ate naffe tuli bakwano be osegeera abadde atuyirawo omubiri. Nsamba wadde omanyiiko ki? Nze abadde wankolako interview nekanuka wala abewala ne bajja ne bakuyamba kitegeera so nti abadde nga okugula ettaka oba okuzimba so obupangisa sikirungi sente zigenda nyingi kitegeera so nga tukubiriza kugamba tukumatuma ate nga abadde atutabaganya ne mukyala wange so nga gyatuwulira nga mukyali baana fena tuli baana naye nga tutwala mu maaso tusegeera so muganda wange nsaba Mukama ekitangaala ekyolubeerera kimwakire emirembe gyonna awumule emirembe ebyamusobako Mukama aguleki
amusonyiwe. Nze Mr. Kapere photos ze ngenzi.